oyinza okukeera ku makya nga bakugamba baganda basaanawo. Government yamege ekoze etya? Egudde. Tunonye government. Era nga bweba egudde waliwo ebintu bibiri ebyolekedde Buganda okuyiwa omusaayi kuba Mayiga waddamu okufeesinga Abaganda bagenda kumwambalira. Bwe baali boogera ku ssimu Katikkiro teyagamba Kabaka nti ngenda mu luwummula. Bwe yamala okuva ku ssimu ne mu lukiiko ng'atutuusizzaako obubaka bwa Kabaka n'alinnyirawo n'agenda mu luwummula. Kaakati Kabaka ate atuweereza atya obubaka ng'omusigire waawe ng'amanyi Katikkiro taliiwo. Yamo analysis yomujuulira ne Kabaka taliiwo. Kaakati obubaka Kabaka bwe yasindise eri Obuganda yabusindikidde ani? Waliwo akazannyo kali Wakayima yayagala okufuga naye nga abantu n'ebisolo ebirala abifugira ku magezi. Kati yafuna emmeeza n'agiteeka mu maaso g'abantu n'aleeta omutwe gw'empologoma n'aguteekawo n'ateekamu waya n'adda eri emabega w'emmeeza. Kati ye n'atandika okwogera ebigambo nga biyita mu waya eno ne bifulumira mu kamwa k'empologoma. Naye nga katuni y'omutwe eri awo. Kati kyekyabaddewo olwaleero ne bw'aba ayambadde ekkanzu akuwemula. Kakati ye mwami Charles Peter Mayiga akufugira mu mbeera eyo y'abannamalungu. Kakati kyekizibu Buganda kyerina nti mu Bulange mulimu emisege egyambadde eddiba lyaki ly'ensolo eyo ly'endiga. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ng'akubye essimu eri Katikkiro era essimu eyo ng'eri ofiiso nti obubaka bwerina buteekwa okugenda eri abantu. Kitegeeza nti mu ssimu Kabaka yaweereza Obuganda eri abaki obubaka eri Abaganda. Kati ate mu kiseera kyekimu ku Mmande nga 2 Ssaabasajja Kabaka ye omuntu y'omu ate n'atusomera obubaka. So, all right, a very good morning, good afternoon, good night. Mwasuze mutya mwasibe mutya mwina bana flash lecture na Uganda onako olwaleero. Atukomyewo ne mukulu Njuki wali yangambye singa bakono bwa Katikkiro ningamba bana. Baga kukola ki? Bagala kunsazaako matu. Era bagala kusazaako matu gennyini. Naye eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Weewaawo. So mkulunju chitukwandiza ku mukutu the Flashlight television online television twebaza mukama olw'ekisa n'ettendo lyakutaddeko kusigaza nti nokyali mulamu kuba tubawuliddeko bangi abatugumbudde babagobye babakoze batya naye nga because nti gwe kisa kya Katonda nti nowooli mmanyi nti Mukama Katonda alina lwaki alonda abaddu be babeere abayambi be. Kubanze nina okukkiriza nti sisobola kukola nga sikola wamu na Mukama Katonda. N'olwekyo mwebaza okunfuula omuweereza wamu naye mu mulembe guno ate era anuŋŋamizza bulungi nga bw'olaba nti abantu be bawulidde ebigambo bye twogera ne babitwala nga bikulu era ne batulabamu ensa. Alright. Era program y'olwaleero egenda kubaamu nkaawo okusinza ku za bulijjo. Abantu abo tetubatiisa kugiraba naye nga egenda kubaamu kambwe mukko okusinziira ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Era nti tuli baweereza ba Katonda okyoga Katonda agenda kuta omuliro. Amanyi Katonda bwe yabeeranga nga atwala abaana ba Isirayiri okubajja mu buddu bakolanga ebujeemu ne bamunyiiza n'ata omuliro ne gubookya. Kuno gwaffe agenda gutaamuko. Tumusabye ate mu what? So tubaniriza mwena abatulaba tuli ne mukulu Njuki Mike is not even political but is both. But we love the way you analyze your issues nga kino. Tugamba boyogera ku nsonga za Buganda tugamba nengamba singa ku bintu bya Buganda kinkoze bubi nalwadde ntekamu mutega nsowera nenjogera tujja guteekamu olulala kugamba nenjogera nga ndi mukakkamu
ngali kugamba nga nebaza ku mbeera ezigenda kati maaso kugamba obudde obusinga nkinyankole nitugira kyaba too much naye ate nze nja kwagala abantu naddala abantu ba Buganda ne ba cultural institution zetolodde Buganda n'abalala tulina okutandika okukyusa mindset zaffe nti waliwo ebintu oba ekitiibwa oba obugunjufu bwaffe ate bukozeseddwa okuwagala okutulwanyisa n'okutusaanyaawo n'olwekyo tuteekwa okukyusa mindset tugenda kufuukako nga bannamalungu ate namalungu be baliwa bannamalungu be bawamba bannakibuga tunatera okufuuka bannamalungu era bwe tutaafuuke bannamalungu community zaffe zijja kusaanawo kuba bo bali bamaster ba program y'oku destroying indigenous community mu continent ez'enjawulo kyebafokasinzeeko esebo kakati tuteekeddwa okuba nga tuli beeteefuteefu nga tuli ba intellectual okulaba waje tuva wawe tuli ate waje tusaanidde okulaga kati ebyo tuteekwa birowoozaako n'obwegendereza abantu naddala community eziri mu Uganda Bacholi Balango Bateeso Balugwala Banyoro Baganda Banankole Bakiga Basoga Basamya Bagisu ekintu kino kikulu nnyo ebintu bino bakati olwaleero ojja kusanga nga abantu baffe abali mu community ezo zenjogerako jasi balina ekintu kye baabawa nti bo bawagira buwagizi tebateekateeka kiki kye baagala babeere bo bawagira buwagizi kiba kibaleeteddwa kakati awo yono eyazimba structure ne pulaani y'abannamalungu abasanga bali awo balinda kuwagira buki buwagizi n'olwekyo nja kusaba abantu baffe abali mu indigenous community za Uganda za East Africa okutandika okukyusa mindset tutandike okuteekateeka n'okumanya emyoyo gyaffe kiki kye twagala nga Bafirika bwe tumala okumanya kye twagala tukifuna tutya n'olwekyo tukikolerere esebo era tugeze tulina okwerwanako tulina okufuuka abasaanawo abali mu byafaayo nti Abaroma basaanawo Abamisiri abaddugavu basaanawo Aborigines basaanawo Red Indians basaanawo oyinza okukeera ku makya nga bakugamba Baganda basaanawo Abanyolo basaanawo ate nfunye bulungi so tulina okwerwanako tulina okufuuka abo otyo kati njagala nkuwa ekyokulabirako kiri mu Baganda baffe abali mu Acholi gwomanyi ekyo kitegeeza okukwata community n'ogiteeka mu displaced place mu camps displaced places yes but isolated from their homeland no bagazetingira camp no bateekamu okumala emyaka 2 omanyi ekitegeeza ewesanga ne wamewale ngawerabirayo era bwe kiri zentale eziri mu Acholi ku byettaka kuba bajja ne babajja mu homeland zaabwe ne baba kati kankugereze bw'obeera emakindye ne babajjawo ne babatwala mu Lwera ne mumalayo emyaka ameka 2 ng'ate muli mu kampo okimanyi newange nsanga nera video ne muzaala olw'okuba nti no mulina Katonda yateekawo nti no muteekwa okusigala nga muzaala ne muzaalira omwana mu kampo eyo omwana ow'emyaka 2 aba yenkanawe abasobola okufuga eggwanga musajja muki mukulu naye ng'akulidde azaaliddwa mu kampo eyo n'akulira mu kampo eyo n'afuuka ow'emyaka 2 omanyi kyekitegeeza kakati omanyi damage yagenda ku Acholi naye ng'ate tebadde ku Acholi yokka omanyi nga abafuzi b'amatwale bajja kye baakola Bunyolo
ne kati kijikabya bakabalegalega yes bakuba bunyolo kumpi kwagala kugiseeteeza ekoleki eveewo ne baleeta endwadde ne bazisigayo ne baleeta buli kimu ne bakiteekayo ne bamala nga bataddewo divide and rule egenda maaso essaawa zinate okiraba kakati olwaleero owulira mu kakitale ayogera ku ttaka lya bunyolo ayogera ku mbeera za bunyolo kwegamba nga ne byetunnyonnyola ate tuwammanta biki lwammante nti abaana ba bunyolo tebaafuna mukisa kuteekebwa n'ekizibu ekijja kati ekyo kyenkugamba nti bwetyo tebwe tuzze tutambula okujjako ng'ebyo tubikyusizza bwe tujja okusigala ng'abantu ayina amaaso atulabe ayina amatwe era awulize betugambe essaawa zino ng'omwoyi wa mukama bwagamba ekkanisa kati ano tuli mu kanisa y'abatuuze kati mukulu njuki olunaku olwali nga bigambe program egenda kwa nkaawo era tugitandise nkaawo naye tugambye omukama tukwegayiridde asobole okutuluŋŋamya ate abeere n'okusaasira ebigambe tugenda okuteekawo omuliro agukendeeze omuliro gubeewo naye nga tegwokya nnyo nga tegusobola kutayokya nnyo oguwaddeyo naawe anti era gundi bwe yagamba Moses yatuuka abaana ba Isirayiri ne bamulemerera kuba Katonda yabalaga buli kyamagero nti ddala yabayambye bajjawa mutale Emisiri mu buddu ne batuuka nga bakola ekyejo kati tetulina nyama kati tetulina mazzi n'abaweereza gundi Emanu n'abagana naye mugirie egwewo nja bongere nki nga bagibba we bagikweka kati bwolaba bano ababba ebitaano bali mu gurupu eyo tawaanya Katonda Katonda aleese ani omukulembeze Moses nga ye Bobi Wine abatwala muze nsuubize babagambye bwe tubawo emmaanu mukole eki mugirye temutereka bajja n'obusawo balonze emmaanu bagikwese Katonda ng'abookya omuliro weewawo kale tugenderaawo so n'olwensonga eyo lwaki ya program yalenkamuko twawunya embeera egenda maaso mu Buganda ne mu Uganda okutwaliza awamu it's unfortunate ti tuseka naye nga bintu bya nnaku yes tuseka n'ebintu byaki bya nnaku ate bwe tumala okuseka ffe tugenda okubeera mu kuluma obujiji nga bwe nkugambye nti embeera egenda nejja nga tewali bagyetegekedde abantu babadde mu kudigida budigizi mu masanyu agatalina makulu naye abantu abo bogamba kati kankuwa ekyokulabirako abantu bagenda mu bivulu bateeka sente mu biki mu bivulu naye tosobola kugamba muntu wa Uganda munnauganda nti twagala okutuwagira nga Flashlight TV nibakwata sente nibazikola ki nibazikuwa baka yo Flashlight ali kubibye naye omuntu ajje kamiliyoni akube ekivulu olabe bajja kugamba ekyo ekivulu kivuddemu obukadde kivuddemu biliyoni kivuddemu obukadde 6 naye nga badigize ne bamala ekiro kiramba naye no bagamba wuliriza no programu ya njuki essaawa emu nakasiina budde kakati agenda okutuuka mu kiseera kiri nga talina n'enteekateeka yonna tagikola ki talina kyagimanyiiko kati mumaliriza abantu bagudde kuba tebabadde nakulungamizibwa kwa mwoyo oli mutuufu so n'olwensonga eyo nga bwe tubagambye nti mwebale kutambulamu naffe ate mwebale kutuwagala because the most important thing is kulaba nti ng'omuganda byalugera nti ssanga lya mbogo ziti nkoba za mbogo zejja zokka mu bunya nga mukino kyentegeeza
bwe tunate twerwanyeeko naffe tugenda tewali agenda kutulwanirira nkiddamu nti embogo zezejja zokka mu bunya enkoba zaazo zosobola okukozesa ba buli kyoteekako buno obugwa buli kwoteekako kakutuka kati ate amaliba gaazo magumu nnyo kozi kino mu Buganda tukita tutya kizibaawo tulina okwezibirawo embeera egenda maaso walabyeko omanyi juzi nagenda netunuulira neneteeka mu kifaananyi ekya taata ne maama nengamba maama waatali oba taata waatali bagamba ebinya ebikere bitemba enju byebitemba enju mu kino kyentegeeza Mayiga naye takkiza kumwita Mayiga owekitiibwa Katikkiro Mayiga yatugamba yagenda ku live Omutanda Masomoji naye ali ku kitanda obulwadde bumuluma mu kaseera ke kamu Omutanda yalabise kutegeddeko eri Obuganda n'ekyokubiri nze mbuuza ani yali komendinga Omutanda bamujjanjabire Namibia oba ani yamuli komendinga bamutwale e German tukole follow up Omutanda wali baleesa akafaananyi ke nalabye era producer ajja katuteekerako oba ka clip aka video nga kwogera asiibye ayogeddeko eri ensi naye nga amaloboozi agavaamu ebyaddala nga sigeggo Mukulunjuki nga gwe omusajja Omuganda embeera negenda maaso mu ggwanga mu Buganda ogyogerako ki tukwaniriza ku program mulisa ensiyo naddala mu Buganda neyanziza Flashlight TV era mbebaza olw'omulimu guno ogw'ettendo gwe mukola ki gwe mukola ate naddala okutunoonya tubeereko okulungamya kwetuwa kuba ndowooza kiri mu ngero essuula eya 24 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga akisooka wali mu ngero 11 essuula ye14 nti okulungamya okw'amagezi bwe kubula abantu bagwa kakati ekiri mu Buganda wabadde tewali kulungamya kw'amaki kw'amagezi kyekireese ebizibu kakati ndowooza katusookere ku kigambibwa nti nno Ssaabasajja Kabaka yayogedde nze kyendowooza nti si kituufu kubanga ebibuuzo bingi bye tutalina asobola biddamu ate bwe tuba tetulina asobola biddamu kitegeeza nti Buganda erakinga abakulembeze abasobola ogitwala muki mu maaso kakati waliwo n'ekirala abantu kyendabye ku mikutu gyaffe gino emitimbagano amawulire ago ge mutuwa bannaffe abakubaganya ebirowoozo bagezaako okutukuba ku nsolobotto nga batugamba nti tuyinza tutya okufoosinga Kabaka alabike naye Kabaka asiima buki busiimi kakati Kabaka asiima obusiimi ate gwe gwani njuki amuga nti twagala okulaba Kabaka oba twagala aveeyo tumukole ki tumulabe abo njagala baddamu wabeerawo ebiseera ebiri nomo n'ebiseera ebiri abunomo kakati mu biseera ebiri abunomo bwe tuteekwa okweyisa era kyekiri kyenkugambye eri gye tuvudde mu kwogerako nikugamba nti okujjako nga tukyusiza mindset mwe baatusibira nti affe tuli babitiibwa kati nga bwogambye nti oyambala ekkanzu
obeere muwombeefu okole ki kati bw'ojambala tukusuubira okuba nti nno tojja kukwata jjinja ddi kanyuga ate onakatanga buwe mansula tojja kwogera kyabuki kya buswavu naye ate ono ye munnamalungu alina omuntu gwe yateekawo asobola nga ne bw'aba ayambadde suuti akola ebyobuswavu ne bw'aba ayambadde ekkanzu akuwemula namalungu kakati ye mwami Charles Peter Mayiga akufugira mu mbeera eyo y'abannamalungu takulabamu value ne value naye tagikola ki tagirina kakati oli nakera ku maca n'ajingajinga amaloboozi n'ajingajinga kompyuta nakufulumiza ekintu nakugamba kati Ssaabasajja Kabaka ayogerako eryobuki eryobuganda era abantu naddala bakadde baffe abali eyo mu kyalo gye batera okutujeregera ebinikira abatuula ku bufoomu ne balya kasooli ne muwogo omwokye nekyayi wakaawa basajja batu bawulidde CBS bawulidde BBS basomye empapula z'amawulire ne bakakasa nti ddala Kabaka yakoze eki yayogeddeko eryobuganda naye ffe ng'abamu abali mu busesebbu fatanite bwe twatunuulidde ekyabadde kikolebwa nga kumpi waliwo akazannyo Wakayima yalina byayagala okukola kati Wakayima kyeyavaddira emmeeza n'agiteeka mu maaso g'abantu n'addira omutwe gw'empologoma n'aguteeka ku mmeeza kati ye n'ateekayo ewaya nga ziva eno gyali ne zigenda mu mutwe gw'empologoma kati nga bw'otunula bw'oti eddoboozi liva mu mutwe gw'empologoma waliwo akazannyo nga Wakayima ng'akozesa omutwe gw'empologoma kati Wakayima yayagala okufuga naye nga abantu n'ebisolo ebirala abifugira ku magezi kubaka Wakayima ke kasolo ke bagamba ak'amagezi amangi kati yafuna emmeeza n'agiteeka mu maaso g'abantu n'aleeta omutwe gw'empologoma n'aguteekawo n'ateekamu waya n'adda eri emabega w'emmeeza kati ye n'atandika okwogera ebigambo nga biyita mu waya eno ne bifulumira mu kamwa kaki k'empologoma naye nga katuni y'omutwe eri awo kati kyekyabaddewo olwaleero ekintu kyendaba mu nteekateeka yalagiddwa nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ayogerako eryobuganda kifaanana nga akazannyo akamu akali awo ka Wakayima kati Wakayima ng'ayagala okufuga yakwata omutwe gw'empologoma n'aguteeka n'afuna emmeeza n'agiteeka mu maaso g'abantu n'aleeta omutwe gw'empologoma n'aguteeka ku mmeeza n'ateekamu waya ne zikkirira kati ye Wakayima nga yali eri yayogera naye eddoboozi bano ensolo endala n'abantu zaalabanga omutwe gw'empologoma nga gwe gukola ki gwe gwogera kakati ke kazannyo ke baakoze Abaganda wakati mu kutabulwa n'okubuuza kiki ekigenda mu maaso mu kiseera kino mu Buganda Ssaabasajja embeera gy'alimu obukulembeze obuliwo tebutegeerekeka kakati nga tugenda mu maaso ojja kusanga nti Oweekitiibwa Katikkiro yatugambye nti Ssaabasajja Kabaka iziti ku Mande zaali nga mmeka nga 3 Ssaabasajja Kabaka yamukubirako simu ku Sande akawungeezi ne bawayaamu era bye yamugamba n'abireetera Buganda era producer akavidio akajja katuzanyirako nga abireeta mu lukiiko kuba singa byali bya private byali sigadde mu office ya Katikkiro gye bayogerera ne Ssaabasajja Kabaka
oba mu makage nga bwe lwali lwa Sande. Naye bw'aba yabireeta mu lukiiko ng'amanyi nti olukiiko lulina ab'amawulire era ab'amawulire essimu eyo baagyogerako, ffenna abamu ne tugamba nakyo kyali kya bulimba. Kabaka teyatasobola kukubira Katikkiro essimu ne boogera bigambo bifaanana bitya bwe bityo. Kakati era okuwakanya ssimu eyo kyekyabawalirizza okuzannya kano akazannyo nabo okukola nga kawakayima. Owekitiibwa Katikkiro n'atuleetera omutwe gw'empologoma n'agututeera ku mmeeza nga guvaamu eddoboozi. Kakati bakadde bange abali eri gye batera Katikkiro gy'atera okujerega ebbinikira, abatuula ku bufoomu ne balya kasooli ne muwogo omwokye ne kaawa abaddi ku ssimu za seereza, bo balowoozezza nti bambi ago mazima. Kakati olw'okuba nti nno bantu nabo bagenze babuuka engeri gye bali ku ssimu ezo eza seereza, kakati ffe tugenda obbabuulira nti bannange oli yabadde mufere ye yayingidde mu tekinologi nayagala okututomeza. Naye ani ali musonyi omusajja oyo? Era nalabyewo ekitiibwa Kazibwe ng'atugamba aleesa amawulire agafa embuga. Naye simanyi nti kati Kazibwe waali akyawera ku bintu kati ebifulumye engeri obuzannyo obwo gye bukola ki? Gye buzannyibwamu. Kakati nga tuzzeeyo wali ku bibuuzo bye twebuuza naddala ng'ebintu bino bibaddewo nti Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ng'akubye essimu eri Katikkiro era essimu eyo ng'eri ofiiso nti obubaka bwerina buteekwa okugenda eri abantu. Kitegeeza nti mu ssimu Kabaka yaweereza Obuganda eri abaki obubaka eri Abaganda. Kati ate mu kiseera kye kimu ku Mmande nga 2 iziti nga 2 nga lumu ennaku z'omwezi nga 2 Ssaabasajja Kabaka ye omuntu y'omu ate n'atusomera obubaka. Dinako abatulaba n'abatuliriza twetaaga tufumitirizeemu, twetaaga kujjawo embeera eri bwebanga bibadde bya kiyayi tumenti bya kibanga bibadde bya kituufu nti badde bimu obutuufu bwabyo. Ku Sande ayogedde asindise obubaka ku Lwokutaano ku ssimu eri Obuganda. Yes. Ate the same person n'ayogera eri Obuganda. Niate kamba ono abatulaba n'abatuliriza kano kabagezi bokka mubadde mukimanyi nti no singa program nga tugamba nti live in Namibia maba obera ku program go live mukona kubaka kantu akola bwe kati akaliga program eri live ate tekabanga ko mu bulaka kati ebyo tuzeeyo eri kati mwabali bakagezi munyo mu bya kompyuta ne mu byuma ogwo omulimu gujja kuba gwammwe. Nze njaka playinga mulabe nti was it live or it was recorded? Ogwaffe gwa kukenenula nsonga yesebo na kusengejja mawulire getuwaba gagenda eri baki bantu. Kabaka Sulumani kyeyava awandiika mu ngero 11 olunyiriri olw'14 okuluŋŋamya ow'amagezi bwabula abantu bagwa. Okuluŋŋamya okw'amagezi bwe kubula abantu bagwa. Nkiraba kati ffe ogwaffe gwa kujja na kuluŋŋamya mu ngeri ey'amagezi abantu baleme kugwa. Nti Ssaabasajja Kabaka ng'akubye essimu eri Katikkiro egende eri obuki Obuganda nga yebaza abakulembeze olw'okujjumbira emirimu gye bakola mu kiseera nga Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga era n'asiima abaweereza bonna abakoze emirimu n'asiima ne Katikkiro na biki. Katikkiro n'abireeta eri obuki Obuganda era Katikkiro bwe yamaze okuleeta ebyo eri Obuganda
Obuganda ne buga nti Kabaka n'akuba simu. Kabaka wakubira simu. Abaganda nga bali mu nsi yonna babuuza ebimukwatako. N'ayogera ebyo eyo te Kabaka tannakuba simu. Kaakati ekiba bagamba omusango omukadde gwe gusala omujja. Omusango omukadde gwe gusala omupya. Kaakati mu kiseera kye kimu Kabaka n'aweereza obubaka obulala ng'abusoma butereevu. Yabadde ku TV kika kyeyo. Kati guyita omutimbagano. Kale omutimbagano. Ng'ayogera buki? Kate. Era n'abuweereza obuki? Obubaka. Obuganda. Simanyi Kabaka okukola ekyo ekyasembyeyo yasoose kumanya nti Katikkiro ali mu luwummula oba teyasoose kumanya. Bwe baali boogera ku ssimu Katikkiro teyagamba Kabaka nti ngenda mu luwummula. Yali okayiseewo obubaka. Katikkiro bwe yamala okuva ku ssimu ne mu lukiiko ng'atutuusizzaako obubaka bwani bwa Kabaka n'alinyirawo n'agenda mu luki mu luwummula. Kaakati Kabaka ate atuweereza atya obubaka ng'omusigiri waawe ng'amanyi Katikkiro taliiwo. Analysis y'omujuulira ne Kabaka taliiwo. Kaakati obubaka Kabaka bwe yasindise eri Obuganda yabusindikidde ani agenda obutuusa eri Obuganda. Tubuuza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Omutanda bwe yasindise obubaka obwo eri embuga bwayise mwani okutuuka mu Buganda. Gwe wamugamba ngenda kuwummula nga tolinawo bwayise mwani ate nga yali yamaze dda okubuweereza ku ssimu ne tububulira. Kubeera bwe bumu obw'oku ssimu era bwe bumu obuli mu kiwandiiko. Naye Mukama esebo okiraba. Kakati tubuuza buno obw'oku lupapula Kabaka yabuweereza ani abutuuse eri obuki Obuganda eri Obuganda. Olaba obulimba bwe nkugambye nti waliwo abazannya omuzannyo gwa Wakayima nga beeyambisa omutwe gwaki omutwe gw'omutanda omutwe gw'empologoma. Okiraba. Kuba ebibuuzo bino okujjako nga Katikkiro azze n'abyanukula kyensuubira nti takisobola. Naye ekyo kibuuzo obubaka Yesu bwatuuse kale twabufunye bwayise mwani tetunabufuna. Kuba tubuuza ani eyarisiivinze obubaka obwo nga bamaze okugamba Katikkiro bamaze okwekubira simu ne Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro n'ategeeza Kabaka okutandika ne Mande ngenda mu luwummula. Era Kabaka n'amanya Katikkiro waawummudde. Ne vis-a-vis tujja kusaba naye n'amanya nasa producer nabuwadde obubaka bwe nasoose okuwa ku ssimu bwatuuse eri obuki Obuganda wakati mu kaseera ako mu weeks mu nnaku entono lumu wakati awo kiki ekigoba Kabaka ajja ayogere emirundi ebiri ate nga obubaka bwayise mu Mayiga ne butuuka. Era producer ajjataka video ako nga tugamba Omutanda asiimye gyali aweereza ali bulungi. Ate newayitawo enakwezi Omutanda najja n'agamba waaye najja n'ayogera ebigambo ebiringa bibakugamba eby'Omutanda naye nga bifaanagana n'ebiwandiiko n'ebiri mu ssimu. Naye akansanyusiza okajjukire yagambye bw'ati Omutanda yagambye bw'ati munnange ffenna abali mu bulwadde netwebuuza ye naani. By the way, me every word nagikozeeko analysis naye nga nebuuza abali mu bulwadde muli bameka. Olw'okuba nti nno ffe tumaze okutegeera nti ebigambo ebyabadde byogerwa si bya Mutanda. Ekyo njagala tubeere kiriya eri Obuganda ku bibuuzo oba ku questions ze mbawadde nti buli omu agyebuuze. Kabaka asindika ate obubaka obw'emirundi ebiri mu kaseera ke kamu. Mbeteza kika ki eryawo eriwo kiki ekigoba Ssaabasajja Kabaka kiki ekigoba Katikkiro.
nego twegeye mukatono Mayiga akyaliyo jali uwa ali mu Buganda ate batugambye ali mu Luwummula anti era awummulira wano ebigambo ebigenda amaaso n'atavaayo kutugamba nti waayi ekituufu abadde mutanda n'atabiwakanya anti kyenakugambye nti ekizibu kya indigenous community za Uganda bwe zitakyuse mindset kumanya nti zidiringa n'abamafiya Mayiga mu mafiya nkugamba community za Uganda oba yankole oba ya Choli oba ya Teso bwe zitamale kumanya nti zidiringa n'abamafiya zijja kusanga obuzibu kuba waliwo ndowooza kiri mu Bayibuli n'okufuuka omusumba ekisolo ekyefuula ekyambala eddiba ly'endiga naye nga munda muki musege kakati omusege bwe gujja nga gwambadde eddiba ly'endiga ogusanga ogulese mu kiraalo mu ddundiro lyaki ly'endiga naye ogenda okulaba endiga zikendeera kati obuuza ekizirya kiri munda kakati kyekizibu Buganda kyerina nti mu Bulange mulimu emisege egyambadde eddiba lyaki ly'ensolo eyo ly'endiga mulimu betuyita ab'ebitiibwa naye nga bamafiya kati gwe Omuganda atalabanga ku mafiya ndowooza wakirabye nga bakuleetera akatambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogera naye nga bw'otunula bw'oti bw'obanga toli musajja kakensa ateeka okutu ku ttaka nga kizibu okumanya nti noono afera tulina batukwedeko n'amasibu bannange kirungi nnyo omutanda era bye mubadde mwogera bulijjo ndowooza kati akajanja kabasse wuuyo ayogedde naye nze nkubuulidde ekyabaddewo nti omutanda alina ekimugoba ekimukubya ssimu nekimuwandiisa n'ekiwandiiko mu ddakiika y'emu ate n'awandiika ekiwandiiko omutanda yatategedde nti Katikkiro yawummudde oba Katikkiro yatagamba mutanda nti nno ngenda mu Luwummula ekyo kibuzo kiri eri gye abatulaba n'abatuuliriza kati Kabaka yeebazizza abakulembeze yeebazizza Katikkiro n'abaki n'abakulembeze mu mbeera efaanana bw'etyo abeebazaako ki bakoze bulungi okola kyokumubonya wuliriza kakati Kabaka yennyini bw'oba osanze abantu abategeera abatali beebafu batandika okubuuza ebibuuzo ebinene naye nga birumba Kabaka nga njuki byabuuza Katikkiro yabuulidde Kabaka nti ngenda kuwummula oba teyeetaaga mugamba Katikkiro akola bibye simanyi olaba ampuliriza Katikkiro ateekwa okugamba mukama we Ssaabasajja Kabaka ngendako mu Luwummula ne bakkiriziganya kati Kabaka ng'amaze okutegeera nti Katikkiro waagenze mu Luwummula ate akeera atya ku makya najja n'afulumya ekiwandiiko awo ngambira Kawasi nyweze enkata nanti yakirimu kati era si yakirimu mafiya nze nkubuulira Emmengo afugira manzi okikomera Emmengo mu Bulange nze njuki ninga Dowamati omanyi Dowamati omulimu gwayo kwesiimuuzaako naye gwe genda ogibuuze engatto ya Hebu efaanana etya tegimanyi ajja kubuulira ajja kugamba erimu ekituli kuba eyingiza amazzi kuba ogisiimula kuki mu Bulange olinga Dowamati nga makulu gaakyo abayisawo ne sapatu yesimulirako abaza n'ekigere yesimulirako alina empale ey'ekituli naye yeesiimuula kati yo Dowamati neyefuula nti nno nze mukungu amala girinnyako nzikiriza Dowamati yo nega kati nkugambye nze fatanite yawo yonna mu Bulange ngimanyi ogina booti ate teri era wamuwulira mu lukiiko ng'abagamba simanya twakola ekiwandiiko mukubiriza olukiiko lw'abataka n'akisaako omukono
mulangira Wasajja n'akisako kulwo musaayi gwa Ssaabasajja Kabaka nange nenkisako nga Katikkiro atamanyi mu bunaanyizibwa bwange awanika omukono abuuza abantu ne Mayiga kale Oweekitiibwa Mayiga alina kantu keyabuuza wama temumanyi emirimu gyenkola mu Buganda ani atamanyi wanika omukono atuse ko iyo level yoko ekyo manyi kyekitegeeza nti bakuvaamu dda niyo kitegeeza bwagamba nti awanika omukono mulabe walaba yawanika bonna baatye kakati waliwo asobola okuwanika omukono mu kabineti ya Mayega waliwo asobola okukola nga oli bw'aba asobola okutambula nga tabuulidde Kabaka kati ngenze mu luwummula n'ebintu bino bituwa ebibuuzo bwe tuba tuwagadde okwogera ku kino nga tukirireetinze ku Kabaka Abaganda bakitegeere buki bulungi kati Kabaka aba yagudde mu bikopo nze kyetera okugamba abantu nti Mayiga yalina obuyinza obuli fayino mu Buganda so si Ssaabasajja Kabaka omuwagira oba omuwabitiibwa nkubuulira ekintu ekiriri ekitegeerwa kati gwe omukeeka gwe baleeta nga bakukwatidde mu nkwawa gw'olaba oli waaki ekyo kyabantu kye bateekweddwa okukola ki okutegeera nti tulina akaseera akazibu ketukola ki ketuyitamu naye ng'abantu tebamanyi bo abantu babirabira mu mbeera erinomo era we bakugambira lwaki mukaka Kabaka okuvaayo alabika eri Obuganda ng'asiima busiimi waliwo Kabaka okusiima kwe Abaganda tumanyi we kutandikira ne we kukola ki ne we kukoma n'okumugamba nti twagala kino nakyo tumanyi we kitandikira ne we kikola ki ne we kikoma era tetusobola kugamba nti mu biseera eby'eddembe ebiri nomo tusobola okugamba Ssaabasajja Kabaka nti vaayo olabika eri Obuganda naye tumala kumulaba ng'ali mu mbeera etali ya bulijjo kwe kujja amaloboozi gaffe ategesa amazaalibwa talabiseeko ebika bya Buganda by'emipiira emipiira gibaddewo talabiseeko twebuuza kiki ekigenda mu maaso kati awo tutandika okukola ki okunoonya kati tusooka ne tunoonyeza munda mu structure za Buganda tunoonya bakasujju lubinga tunoonya bajjajja abataka b'obusolya tunoonya baani naye nga buli gw'obuuza simanyi buli gw'obuuza kugamba kakati bw'omala okumanya ekyo kati gwe n'omanya ate omutendera kw'olina okubuuliza kati gwe tukola ki kati bannaffe abatamanyi ne batandika okukugamba ti Kabaka asiima busiimi nga tugenda mu program yaffe ey'okubiri mbadde nsaba tujja tandikira awo nga tukyali mu kwebuuza gwe embeera egenda maaso y'omutanda ogiraba otya akakafaananyi akalabiseeko kavidiyo akalabiseeko kakilipu kakuleseewa nadda Buganda kagireseewa kagiweebudde kagyongeddeko ranka if not that Mayiga eno program biwakoze Oweekitiibwa Oweekitiibwa munnange beetaaga ebitiibwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ebintu nebigenda maaso mu Buganda bikulekawa bwoba olina amaaso n'amatu n'obwongo obuzaale obutali nga bwakimpatiira bumuleseewa nanze kyenjagala okugamba nti ekyo kyalaze nti gavumenti ya Mayiga egudde okusinziira ku ggwe yes gavumenti ya Mayiga ekoze etya egudde era nga bw'eba egudde waliwo ebintu bibiri ebyolekedde Buganda okuyiwa omusaayi kuba Mayiga waddamu okufeesinga Abaganda bagenda kumwambalira n'olwekyo nze ntwala okusaba kuno eri Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda nti waliwo omulonde waliwo Pulezidenti wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni nti ekiseera kye tulimu nga okutta enkasi y'eggwanga eno olina obuvunaanyizibwa obwo ku kweyambisa bitongole ebyokwerinda n'okweyambisa ekifo ky'olimu nga Pulezidenti wa Uganda okomyewo Ssaabasajja Kabaka
oba mulwadde ali ku macupa tumulebeko oba alina embeera gy'ayitamu katugeze ya bulalu ng'ali ku mpingo oba ku migwa pulezidenti komyawo Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Mengo era bw'omukomyawo abataka b'obusolya bw'ebika bya Buganda beeteeketeeke bannalinnya bakulira ebibuga mu masira ag'enjawulo babeerewo ne bakatikkira abaawummula era owekitiibwa Inginiya JB Walusimbi manyi yayita mu kusoomoozebwa kungi abantu bangi bambuuza lwaki oyogera ku JB Walusimbi njogera ku JB Walusimbi manyi nti no Ssaabasajja Kabaka entunnunsi ze zikubira ku JB Walusimbi okusinga nedda ssebo kuba abo bonna mbamanyi nga bwe nkugambye nti ndidde wa maati ya Mbulambi manyi mulwanya muli manyi owekitiibwa Dani Muliika manyi JB Walusimbi manyi Charles Peter Mayiga naye lwaki nonze JB Walusimbi okole organization eri Abaganda engeri gye tugenda okutambuza Buganda okuva wano weeri kuba olwaleero mbagamba nti ekiyitibwa gavumenti ya Buganda kyagudde era we mugenda okulabira olutalo Abaganda we bagenda okufeesingira Katikkiro oba alina amagye ga pulezidenti oba tagalina n'olwekyo pulezidenti nsuubira ti Abaganda be banafeesinga Mayiga amasasi gajja kuvuga omusaayi gujja kuyiika naye kyendowooza nti tekyalibadde kya bugunjufu walibadde okukomyawo Ssaabasajja Kabaka Abaganda ne bakkakkana ne bamala okukakkana JB Walusimbi ne bajjajja abataka b'obusolya ne basalawo kiki kye bakola ng'Abaganda balaba. Omukama abatukumire nammwe abatwala n'atuliza naye ng'ekibuuzo we tugenda okutandika puroguramu yaffe eddako nga twebuuza ate omulalu gwe batugamba atategeera alina buli kimu yafa atategeera ate yalimu ku yasomye ekiwandiiko ate ayagwa eddalu ayawunga obwongo ate yasobodde okukwata statement nasoma kwegamba abantu mmwe akume